Yes, gwachekumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga nnyongera okweyanza gwena subscribinga oba akubiza bano subscribinga gwa sharinga content wa Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo gwa commentinga ku buli story gye tuteekayo naawe gwa likinga oba atwagaliza ebirungi okola omulimu gw'amaanyi nnyo sobola kuvaano nga situmiddeeko bano abantu wammanga mwina bagamba sobola lekerawo batumira olwokubanga mwabafudde Projan Media kyeri saawa zino kakinina Nakandi Farida, Ashaba Gloria, Caro, n'abalala bangi nnyo, Team Oman, Team Saudi Arabia, Team United Arab Emirates mukola omulimu gw'amaanyi nnyo wano Projan Media. Wabula ngenda kwetondamuko katono ku namba ya WhatsApp, namba yaffe ya WhatsApp eyo yafunyemu obuzibu, temudda mugiweerezaako message abagala joininga WhatsApp group yaffe. Mugenda weereza message ku namba gye ngenda basomera kati. Ene ya 0783 107 084. 0783-107-084 eyo gye mugenda oweerezaako ng'obubaka osobola okuba ng'oyungibwa ku WhatsApp group yaffe butereevu eno eriko eri awo wansi eya 0702-071951 yafunyemu obuzibu naye gwayagala okukubako osobola okukubako tusobola okuba nga atwogereziganya oba tufuka ab'emukwano olunaku olwaleero nga wano Projan Media tetukola entertainment yokka nga bwe nabagamba olunaku olwaleero nze n'emboozi ng'ekwata ku muntu wa bulijjo ekwata ku muntu wa wansi emboozi yavudde side z'ebuvumu eyo ku kazinga abakamanyi abannayuganda oba abaali babaddeko mu Uganda akazinga kevuba mu kamanyi k'abavubi era babeerayo bavubi kali ku nnyanja Nalubaale oba Lake Victoria bw'oyinza okugamba mu district ey'Ebuvuma Pasita w'oku kitundu ng'akulira church ya Jesus Fire church ekitamiro mu district y'Ebuvuma yattiddwa mu Bukambwe yakubiddwa amayinja ono pasita amanyikiddwa nga Noah Nabende ono pasita abadde ne church ye ng'era abadde omulimu gwe gubadde abadde avuba nga tasumba kanisa kyokka nga takola mulimu gwa kusumba ndiga zokka wabula abadde ne church naye ekikanga kyagudde ku kyalo oluvannyuma lwa pasita okubuzibwawo ku lunaku bateebereza nti yabulawo ku lunaku olwa Monday olunaku olwokubiri abatuuze n'abafamile ne bagetinga concerned nga tebakyamulaba pasita waabe owa Jesus Fire Church ekitamiro mu district y'Ebuvuma abatuuze n'abooluganda n'ab'emikwano bagetinga concerned kwe kugenda ku poliisi ku lwokubiri ne bategeezaako poliisi kwe kutandika omuyiggo okunoonya pasita yabuliddewa oba yalazeewa kubanga yali agenze kuvuba kubanga abavubi bamanyi bagenda ku nnyanja ekiro bo tebatyayo oba yagenze vuba mukene tetumanyi naye yasobola okubanga teyasobola kudda waka ekiro abeewaka ne bagetinga concern ku lwokubiri kati ku lwokuna leero ku makya omulambo gwe gwazuuliddwa omulambo gwe gwazuuliddwa mu bitoogo nga yakubiddwa akulira poliisi mu kitundu ekyo yavuddeyo n'agamba nti omulambo bagwekebejja ne bagusanga gulina ebisago oba ebiwundu nga binene biwundu bya amayinja ku mutwe kigambibwa nti yakubiddwa amayinja paka bwe yafudde n'ekiteebereza nti abaamukubye babadde babbi ng'era eryato lye lyazuuliddwa mu kazinga k'ettoome era mu disitulikiti y'Ebuvuma yennyini so poliisi yagenda atandikirawo okunoonyereza esobole okubanga ezuula abantu oba omuntu eyaze ku pasita n'amukuba n'amumiza omukka omufu fano nga ku Projan Media tuvumirwa ebikola ng'ebyo ebyokubba oba okufuna ssente mu makuba amabi okugyawo obulamu bw'omuntu omulala osobola okuba nga ofuna ssente ekituvumira nnyo wano ku Projan Media kyobola tusobola okuba nga tukutuusako story nga zino wano ku Projan Media bwe yeekumidde Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo era subscribinga likinga sharinga content waffe tugenda kuba tukutuusaako story era tugenda kuba tukutuusaako emboozi yonna n'abeeyongedde kweno story ya Pasita Nabende wano Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo tukweyanza nnyo tukwagala nnyo